Inside Out. Mirundi, Museveni juzi sinzi ayina ekintu kye yakola ekyewuunyisa. Omubaka gwe bayita Hassan Fungaro Caps yagamba ayagala ateekewo essomero ewaabwe nga liri Idi Amin Memorial College. Bwe yasaba omuwa erinnya eryo, Minister of Education yagaana. Museveni n'awandiika nga tekikkirizibwa kubawo na kintu kibbulwamu Amin mu Uganda kubanga yakola bubi nnyo teyeetaaga kujjukirwa. As a political scientist. Anti kiri bwekite, who makes a evaluation? Amin alina ebirungi bye yakola. That's one. Amin mu comparing n'abakulembeze abaliwo mu kiseera ekyo ani yali tatta. Including Kinyata was killing everybody. That was the structure of the leadership in Africa. Subsequent governments proved worse than Idi Amin. So why should Museveni not want Ugandans? Idi Amin teyajoga koba mukoledde. Idi Amin ngatta bamuwalana naye no government ejoga niye yafuwaza n'agikoledde. Idi Amin teyakikolako. I have not seen a government that it targets its support like they have done it. Waliwo ajoga nyamu ayagala okunnyamu okunyalamu naye nange ndi mugumu. Abaganda tukuga nti ojja kuteegula ejjogo likugwe mu mutwe. Kakati Idi Amin waliwo puzzle mixed feelings nti gavumenti ya Amin yaleka obuwanga luddawo obwokuziika. Obuwanga scars zirudda teziriiwo bakwekanga abantu babaziikanga wayi nti batanga nnyo si ku large scale si ku bujozi Amin teyata ku large scale. Amin yakozesanga ekibayita gundi ani tukiyita tutya sajiko nga Amin bwatta Beni takwata ku property obote muwanga yakwata ku property zo. Yenjawulo si kukuta na kunyaga. Ofudde mu maguvu ndo family esigale. Era obugagga Beni baana baabo be babwetundidde. Amin never tampered with your wealth. No. So teyakumaliranga dda. Ate Amin naleka family yafuna publicity goba bayindi kugoba bangereza wanaba humiliating no kugoba abayisirayiri bonna ne bamuteekako publicity. Ogoba abayindi was a popular move mu gundi yonna mu Africa monna. So Amin ye Museveni bwakyawa Amin aba mutuufu because ayina influence ayina nakikyona. Tebwosoma ekitabo kya Museveni Amin ya infiltratinga netiwaka ya Museveni aba fulunasa abasooka n'abakwata nkoko tomanye busoga nkoko we busoga mumanyi kabale bwe yatta yabayola n'agenda nga batya mu bitundu byabwe. Netiwaka ya Museveni yonna eyasooka oligino abo baali bantu ba Museveni babazaala kiba nkoko baani. Amin yabakuba amasasi egulupu kubanga ya Amin yali alowooza nga Paulo Muwanga ti once you intimidate a group olutalo bajja buvaamu naye ate you can give courage nti abantu bategeera ne bwobeera wano bakutta ate agenze mu nsiko abeera sefa. Kakati ye ended up being a recruiting office of ani era nabadde njogera in the morning ku bombs abayekera bakayira baali bamakyasi nga baagala okulagawo ekyamaanyi ne batega bomu emmengo mu maduuka ate nga bali gundi homumedi yakwasa braza wange yali agitega yafiiramu mulamu waffe n'akwata abaana b'oyo n'abaleeta ewaka wuuno abakazi abalina alugansi tamubuuliddeeko when NASA trade them bakwata ono. Bomu eyokubiri yatulikira ku hoteli ya Kotorio. Hoteli ya Kotorio bwetulika yatta abazungu
tewaliwo ba taxi n'aba tewaliwo ba special ku Equatorial maze okutulika enkeera bakomawo tewali yawona bonna muwanga yabasala so testimonies z'abantu Naire Manson Argentina House toyina wozisanga ku mulembe gwa Amin. Obote killed more people than Amin. Yes, but the problem is Obote did not have wound. The publicity that these people had. Kubanga bwe yabba obululu bwe wabbibwa Commonwealth yagamba elections have been free and fair according to African standards. Margaret, why the disclaimer? That was a disclaimer. Why the disclaimer? Yes. Margaret Thatcher ngagamba Uganda needs an experienced hand. Give Middleton a chance. Mwe mukimanyi government ya Bungereza yali etaddewo etteeka alaba Museveni ku airport zaabwe zonna bapoti ne bamukwata bamusibira mukomyewo Obote. The British government had a directive on all ports and the airports. Whoever sights Museveni in London, arrest him, hand him over to Obote. So they loved Obote. Era ne Mutesa bwe baamukola. Mutesa was refused political asylum. They gave him a condition, recognize Obote's government in Uganda. He refused. You see, there's British. They loved Obote. Bo batambula n'abagenda. So, what are the highs? Biki byetoze bikulu ennyo byozuga nti ligase ya Amin esaana okujjukira kubanga Museveni yaga nti tetusobola tetwakana kumujjukira not is not possible. Kitegeeza Abaganda baga nti ekibi ekimu kyonoona ebirungi byewakola. Amin yaleeta UTC bano yabalema. Amin yaleeta UTC 75. Amin yatandika Uganda Airlines from scratch. Amin Kenya yasiga bitwatugaba n'ebintu East African Railways ziddayo sana fenga tuli ba service post office na biki kakati we yakola pusinga Amin started the airline from zero. The Uganda Airline. Yes. Yayina enjonyi mmeka. Amin n'agula presidential jet nga bakulembeze tebazina bakwata nnyonyi ya Kenya Airways n'emala ennaku nnya abapassenger bakaaba gyatambuliramu. Amin opened the way for presidential jet. Batunze ya Amin ne bagula, which means ye yagula ate teyagula nnyonyi takataka. Amin yaliita Mpuma satellite bino ebyamusenero byakuzanya ddole bagitadde mu bbanga n'ebulirayo. Nze nawandika akatabo kange the other side of Idi Amin. Amagye ga Amin tegambalangako gambutu. Twali ku boda nga gitubeera ewaffe nga twagala amagye ga Amin okukamala but smart. Abeebugolobi bambala birala, abasuicide bambala birala, n'emiyondo birala. You could see nti ono waawa, ono w'embuya, ono wa suicide Masaka, ono headquarters e Bombo, by their uniform, very smart people. Bayina shops. Amaduka g'abamagye. Nga abantu ababasajja okuyamba amagye okusigaza ebintu bajjanga ne bakuguza kimbo ne bajja nga we basanze ekintu ky'amagye byonna babitwala ebibi ebiri mu dduuka abantu ne batya ebintu by'amagye ne babiviirako ddala bibeere mu kifo kimu. Yes. So gwe you think Amin is worth remembering? Yagala nnyo sports. Yes, ebyemizannyo yabiwagire. Why? A dictator likes sports. This is when the country is recognized and he forces his national anthem to be played outside his country, even if you get it. Whatever. Nti bayinza okuba nga Argentina ne Saudi Arabia babawa ssente bo nga bamanyi nti emipiira gikyaliwo naye omusajja yadikirenga ennaku mmeka wa Saudi Arabia ogoba ku Argentina yateekamu Iran bazanya na America mu World Cup. Iran negoba ennaku 7 holiday ate yeri muwangulako ddi kalo batukubye mu lutalo tumukubye mu byemizannyo kakati gundi Amin yabagamba nti kuba abazungu babba mu gondi mu box kuba knockout. Amin talina muntu w'amaanyi gw'ataleeta mu Uganda
Queen bani bonna batuukako wano. Queen teyajja naye Amin yakyalayo ne bapapa tebajja. Ebyemizannyo mu byemizannyo. So lwaki Museveni yandigambye nti oyo tasaana kujjukirwa? Why should we delete all that history? The other side of Idi Amin. Idi Amin yayagala nnyo press unity ye. Bannamawulire be ng'atuula nabo n'ababuuza. Do you have a house? Do you have a house? Amin okubuuza bannamawulire. Nagimuzimbira. Why? I don't have money. Nagimuzimbira. Ku nnaku enkulu zonna Idi Amin ng'akwata kilo z'ennyama 20 kuleeti za soda n'eza bbiya ku bakaafiiri. Yayina ssente nga baziyita lifting of Uganda's flag abroad, nga buli muntu atambudde ku delegation ya president Amin amuwa ssente ez'okugula bamalaaya. I'm telling you, Gaddafi wali tomulaba wano ogula bamalaaya lifting Uganda's flag abroad mulaga amaanyi ku bamalaaya b'eggwanga. Mirundi ogula bamalaaya maanyi ga ggwanga ne muyuguumya. A president encourages his entourage to buy bamalaaya. Amajja ga America gadookinganga e Mombasa, but the politicians used to come as far as Nigeria to reap money. This is part of showing that your country is powerful. So would you agree that a secondary school or a technical college be named after Amin? And kakati president alwana an impossibility, but he is in charge, can block anything because he is one man's opinion. Kakati portrait ya Amin mu State House serimu. Mu State House mweri. Ekimbuuza. Mweri tekukwa mweri. Waliwo history gotasobola kulwana mweri. Ne mu parliament mweri. He is a past president. You cannot delete it. He is a past president. 8 years of leadership. Kakati waliwo omusajja abasports bajja bakinoonyereza naye abantu bano balireze tebakola research. Moto ya Morocco egamba Morocco my country and my king. Omwana yawandiika Morocco my country and my team Real Madrid ne bamukwata ne bamusiba. Morocco my country and my king. Yena gani Morocco my team my country and my team Real Madrid. Aba Real Madrid bamuweereza ne balooye yenga kabaka amugjeewo tamulaba muvali alabye Morocco na tiimu ye esinga kabaka. Kakati gwe tulaba Premier League, abazanyi ba Premier League bamanyiddwa mu Uganda okusinga abazanyi ba Uganda. Nti ne president nga alina olukuŋŋaana nga waliyo match ya Premier League abantu bagenda ku mupiira gwabwe. So you see, ye president is omusajja Kivengere yawandiika akatabo naye tebakasaasaanya. Yet I love Amin. Kivengere enumerated ebibi byonna Amin byamukola ne byakola eggwanga naga nti yet I love Amin. Why? Kubibi ebingi bye yamukola. Munnaddiini tawalana. Munnaddiini asonyiwa. Toyinza kulaba mukulembeze munnaddiini nti akondeminga Museveni obaani. Do you know anything in particular that Amin could have done to Museveni? Anti kyenkubuulidde nti ye Museveni yakyayirawo Amin. Yamukola ki? Banne bonna baasigala wano n'agenda Rwanda. Anti gwe what you don't know, Museveni yali akola mu president's office era woofiisi ye bagirwanira. Ne bagirwanira bwagituulamu afuuka president nemba sekere bagirwaniranga. Kakati he observed Idi Amin. The battle was between the two. Nti Idi Amin n'Oyita Ojoko baalabanga manya Oyita Ojoko ne ba president bano tukiyita utopian tukiyita Platonian baalabanga Idi Amin ng'ebbafuuli. They thought he was bonga basomye cadet officers ba senior 4 nga balaba balutwa baani the way Macha looks at who the way Garanga looks at Salva Kiir. Salva Kiir, yes. Macha has a master's in economics
na American University mache yasoma gundi ye yebeerawo nnyo okunyomagana okwo. Yes. Amin bamusi. Would you champion a project to document Amin's legacy? Sina, would you wandika nnyo obutabo? Can you write a book on his legacy? Nakuganti akatabo the positive side of Idi Amin. I wrote a book. Yeyinamu ebiki ebirungi. But subsequent events proved exonerated Idi Amin. Every government that comes to power kills. Museveni China, he punishes. The Abafira Mumukula incident. Bevate come to any wagon never suffocating. Osanga incident, I mean, it's a Jokolako. Bosanga, Ambacha massacre, Ambachi Minozan Uganda, Bajabantu Church in Batilam. Bogene makurubita ku mulembe gw'oboti bajja abantu mu kyaki bukuisi ne babakuba amasasi. Amin did not reach that level. Amin did not reach that level. So is Amin a victim of bad publicity? Auna inachi yamukola. Kankubire the anefo tuyinza kujoga makagama munno nojoga family yintu go okola center inakudda mu kyalonga dispute. Is it forgivable? Golowooza nti omuntu ayinza okukikusonyiwa anti kyenkubuuza nti life yange yonna yafa political career nina okukkiriza njogi antiike mwenda weyazenga olugosi. Is it forgivable? So should Uganda celebrate Amin? Akwataine byeyakola nange bano abanjozi sisobola ejjogere eramba kolimira wadde ensonyiwa naye byesifunye sibifunye because of a few people. About the Misango job, Abtambang, no cookies of a name, no. What will be the Catakaria young Cati, and put them committee on 7 moves. Near one finger and you pop and did dispute. What do you think could have motivated this? When you should take a bomb by Hamas, I now sympathize with the Hamasis. This is a joke on you. So you usually with this, the Mugenda. That's what Museveni is telling you. They are unforgivable thing. You talk meeting. Unforgivable. Anything is forgivable. As in Museveni forgiven his enemies. And the Vatican is not working with him in Museveni, Abana. No, they were Ngomuntu akujoga. Akwata sente zonna azitwala. Toyina kyali omukozi. Alo kansi, oyina okubeera mwanda weyazimu. Kuki? Revenge gwomanyi weeva. Omusajja ayinza okuteeka n'ogenda naye. Kubanga omujozi tamanya nti gwajoga alumwa. Isinomu tekina ensonga nenkujoga nenkugula nenkugula. Ebyo abawestern bye balina kali kyendala tezibiina. Abalala balina revenge balina omuteeko. Abaganda balina omuteeko. Gwiza okutta bano abazze ku lupaka bannakana. Naye nga bwegiwuga muntu kubwereere atalina kyakkoze. So we learn from Museveni. They are think okukola omuntu ekintu n'atakusonyiwa mu nsi n'atakusonyiwamu. Especially nga talina kyakkoze. Kati nze nabakola ki? Nti bakwate emisango gyabwe baginiemu. This only the recording is which only them first. Balina okunyola mbalaba. I've taken his money for my purpose. It's simple. Should be unforgivable things. Nti Museveni asobola okuwa abaana ba Idi Amin emirimu. Naye Idi Amin yamuttira Mirundi. What about a person who destroys your family? Let us look at this. Oyina okugenda mu kyalo yasooka olendaaze. Ogamba you are an honest nze person. bwe nkufuula maadi. You are an honest person. Which areas bintu ki Amin bye yakola okusinga Museveni? Wezoga nti wana Amin yasinga ku Museveni. Yes. Did Amin tolerate corruption? Waliwo yabba Amin n'asigala wa? Nti Amin has talked about energy. Ti abantu babba ku mafuta prices. Nakabirwa gakyali mu ntebe. Abakola ku mafuta mu energy singa engalabiza dusedda. Amin never tolerated the good. Shumini nti alakidde tugenda kikola. Amin, Idi Amin. And the president yagamba bampe kino ne bagaana.
anti yatambulanga ne briefcase ye. Amin yali amanyi obwa president si bano abafeeri ababba okubbi nti buli kimu kyonna mukivumba ne mukibuga n'aba bakoledde nabali mubafuula embwa zammwe. Okay. Amin. So you think on corruption, Yes. Amin did better than Yes. Museveni? Way less. Neggwanga yaliwa proud. Ffe twagendanga ku ssomero nga house Tanzania tewali akyagala. Omanyi nti people believe nti Uganda yamaanyi nnyo. Balowoozanga nti Uganda yamaanyi nnyo. Mu maanyi muki nga bannayuganda beewulira ki? Amaanyi. Ng'omusajja eyaga nti yekonkola wa British Empire n'akibeerako. Amin yabaga nti agenda mu Commonwealth e London. What happened? Ne bateeka amagye ku airport na biki byonna nti Amin yajja. Yava Ntebe ng'alambula parade yagwa Nakasongola n'akomawo. Babuuza aliwa abuliddewa ng'akankanya ensi. Omusajja eyakolagana ne Mackenzie yali minisita wa Kenya nga muzungu eyakolagana n'Abayisirayiri. Amin yamuleeta wano n'amutega bomu mu nnyonyi n'amutta. So, Amin, good on fighting corruption. He made naye Uganda. Uganda House yagicompleting. International Conference Center yagikola. You are? Tell me. Yes. Naye ate nga ye tewaliwo kyolowooza nti lwaki ye teyeefaako, talina akeedi, talina ttaka, talina plaza, talina kye yeekolera. At that time, Lwaki teyabi? anti abantu at that time baali tebamanyi bya bugagga. Kwa ne bwe nkugaba ebyabayindi teyatwala, yagabiranga bantu. Yes. Gwe twala ekyo, gwe twala. Why? Ye yamanyi nti state kwajja okubeera. Do I need a shop? Nga sente za gavumenti nzikwatako nga bwendaba. Kuba Amin yafuna coffee boom nga mwenyi zeetaagibwa nnyo. N'alyoka akola byonna byagala. N'aterekerawo. Yes. Wakati Anti kakati abaana ba Amin tebalina kizimbe mu Kampala. Nti Ssekabaka Muteesa teyalowoozaako nti alibeera mu exile. The only thing in exile was Buganda House. Abaana ba Buganda mu university baasulangamu. He never thought nti one day ajja kuva ku Bwakabaka. Enkuluza ate ye yennyini ye kabaka. Ate kati aveeko. Investing outside bano be bakitandise. Bo balina okubeera n'abaana baabwe nga basoma bulungi, balina okuba nga basula amayumba malungi, balina okuba nga bo beeyagala nga abalala mbwa, abalala balina kukipingibwa nga mbwa. Nga kagulupu k'abantu batono nnyo. Oyo nina sente ne bwe munanzita ne mukola mutya siribawa recordings nabasonyiwa ne mbasonyiwa. Wasonyiwa ki? Wasonyiwa ki kunjogera? Nabasonyiwa. Kunjogera gy'oyogera wasonyiwa. Eyasobola n'okusala mu maaso nga nabasonyiwa. Can somebody come to you? Nkubuulira nti we cannot talk. Naye mu mutima gwange nabeesonyiwa. Wabeesonyiwa. Wabeesonyiwa. Nabasonyiwa. Naye tetuyinza kutuula ku bibajooze family ntulika. You were journalist, you know those two words. Nyinza okutulikirako. Wabasonyiwa, wabeesonyiwa. Kijja radio. Whether we will talk, it can take 10 years, another 10 years. Ku damage gye bayinflicting ku family. Mirundi. Wabeesonyiwa, wabasonyiwa. Nabasonyiwa. Mirakati I feel man. I'm telling you. But what you bothers speak with me, anger and say nabasonyiwa. yes, what bothers me, when I sit down, why is this man suffocating me to the extent that to start his business, this man must go to his home as a district? Do I require, did you recruit a district in your government that I go back as a district? What crime did I commit to you? You feel magama. Era nze mbabuuza bwe batakendeeza bujoozi obwo bajja kulaba atezebwa mu State House oba mu cabinet. Kuba nze the experience I've gone through nti I wake up at midnight ne mbuuza singa saava mu DP abasajja bano nabakola ki? Ne family ne bagikuba ne bategitinga mukazi wo bamutte ne bategitinga abaana bo babatte. So waliwo regulating okuva mu lwaki DP? tagimbuulira? Sometimes you regret leaving DP. Yes.
ne babayise mwe n'abaliko mu DP Lubega Mukaaku yabayise ku African bakitogenze naligenzeeyo naye Bobi Wine naligenzeeyo. The person who has restored my dignity, Muhoozi is my last hope, is the one who is cooling me down. Why? Why does he take that responsibility? Why? Second, I'm cooling down. You hope. And when a woman is delivered through cesarean, now recovering, and now you want to cover Mukatanda. What's the Zidamumuru? Nange mutunuulira ng'ali mu katanda ng'ate anjoga naye yamwepanka the inside out ne Joseph Tamale eyo hope yokka gye nnina. So mu bumpimpi lwaki Mwami Museveni kyandi mukaluubiriza okukkiriza abeewo ekyo kye bayita Amin Memorial College? No, baligiteekawo. Abaganda baga nti Obote tayita Luweero Nadduli ate bwe kwatuuka ku ssente z'amasiro n'agenda aba-UPC ne bazireeta mu nnaffunda bwe mwambala ebyo n'aziyoolayo. Kyenakugamba nti Omuganda mugezi. Omuganda akugamba ajerega nti emmese erya ku mummonde kaakati bwemala okugulyako gulumeno negwekwekweyako negufukako kati gwe bojja osala eno gye yalumye n'oli omummonde emmese neeseka kati abona annuga emimwa ate nandya obuni kakati emmese bwegamba which is worse inside out. kakati olwo Oluganda lw'oyogedde luli lunyike nnyo, it's too deep. Anti kyenkubuulira nti era ati laughs at you. You cut off gye yalumye, but while eating urinate. kakati bano baga nti omulambo gw'Obote teguyita wa Luweero omutulumbi n'omusajja eyali minisita wa regional corporation bamuyitanga ani Sebutuulo. Sebutuulo yagwa mu kalulu bamuwa bulamuzi. Why? Anti-Obote anger. Naye nga bw'obanyolera obagamba Obote was provoked into battle. Era ne Museveni singa tabadde nga ali cool-headed naye avumwa. That's Mengo politics. Kyenkuga nti Bobi Wine yaggemu ebyo ebyagundi ebyo by'obuyayi ebyaki aliforminga political party. Political party bweno ejja tuwonya, ejjogo lijja kuggwawo, enkola ey'ekidoli ejja kuggwawo ey'okutunyamu nga bamanyi oyina gy'olaga. Yes, I like these political parties. Tujja kukoma okuniirebwamu okufuuka ebidoli singa political parties zibeerawo nnyingi. Nabadde mmanyi nga Bobi Wine yatongoza office gy'azimbye ojja guma ogende ogamba omumanyi yajja gy'oli mukwano gwo. Nze ekitebe sikirabamu. Waliwo ennyumba nnyingi nnyo ezirina galaji omutali mmotoka. Waliwo churches ennene, many churches in Europe are empty. What is important nti ye akola public relations. He's tightening his grip. But without UPC ina ekitebe ky'amaanyi erina abakaba mu parliament. Talina ekitebe yayina mbame 5 8. Yes. So the issue is not ekitebe. And you see, ye Museveni amanyi type of leaders. Abasajja abo balaba tiffe tukola enkofiira zino tukola ki? Ffe tuzeekolera ku ssente zaffe. Abaamuhoozi bagula bano abaamuhoozi bagula, abaamuseveni tebagula. Babamanyiza bya bwereere. Abaamuseveni baagala bya bwereere. Bwereere. Abaamuhoozi bagula. Yes. Ebyabwe byonna si muhoozi yagula. Ka bracelet okalaba ka mitwalo 2 era ogula n'oteekako patriotism n'obeera. Abaamuhoozi esaati gye ziri biki? Bamukono nabano. Kubanga bw'oba tosobola kontrolinga ku kibiina kyo oba okyagala. Even the church sapule bayaki. But Mirundi, buli muntu abuuza how has NUP ya Bobi Wine managed to build the headquarters nga NRM Babazi yalemu Lumumba yalemu Museveni yalemu. Kankubolire awo tebayinaawo abachina babawa ekizimbe nga Mbabazi secretary general bakizimba emyaliro 3 musimanyi bakizimba. Why? Let me tell you politics are what Museveni has created several centers of sharing amagombola mukibyo badde oyogera. But when it comes to his party
ekibiina kye experience gyafunye emutiisa ti bw'oba olina omukazi nga yajja kukola mu arcade ne bamukubbako n'ofuna omukazi omulala ng'akola mu dduuka ku kyalo ne bamukubbako you become scared addako omusibira mu nnyumba kakati Museveni atunuulidde observations nti secretariat mbabazi agezezaako gikola ki baagalidde omuwambirayo what has done to do what Lugunda bawandiisiza ekibiina ekya nuupu ng'ate gwe patroni waabyo bakikubyeko batya asseeyo alese namayanja nabbanja kakati kitegeeza tayinza kukolawo parallel power base ku secretariat secretariat eyo egenda baleetera obuzibu okujjako abanuupu gabakanange aganye okudda mu ssomero bagirabanga welfare office baliteekawo siramu to Uganda gomanyi bagimanaging 2 offices munaafuna emisaala bagenda bawa emisaala mugenda kubeeranga emmengo osanga minisita w'emmengo wenabeereyo ku CBS ng'alina ofiisi 2 mulina temuli ntebe na mmeeza nga zimuyamba ki ye ofiisi ye kakati ate ofiisi y'owekitiibwa gulinga welfare ofiisi z'NRM zonna alwadde alina omwana asoma yabeerayo yenna ayagala kugenda ku NRM ne babavuma era nze sinza kukolera ku NRM nze njagala okuvumwako nakuvuma alina obugere bwebu ffe tubanoonyeza obulu ffe tukola ki ekibiina n'afiiriddwa era nzaba abasajja nabeewuunya okuyamba gundi ono munnaffe bwe twali naye yafa nendowooza omulambo gwabalimu okujja mu Amerika byalugaba naye atiisi byalugaba bamujjanjaba okusinga NRM eriyo abali selected bo abali selected. When I write about NRM nawandika akatabo kange inside the palace nenkatereka am emotional wakatereka nakatereka am emotional kaali kabinye am emotional olinze kajjayo ddi am emotional very emotional emotional kubanga omanyi nti bw'oba ogenda ewamuwanga okukyala olowoleza nti ngenda kulya ebintu bingi nnyo kuba muwanga tubadde ffenna feerongotayi naye bw'otuukayo nobeera disappointed nakolera Museveni emyaka 10 Mirundi is Bobi Wine galvanizing kunkanyukako jerikiti is Bobi Wine galvanizing his power azimbye ekitebe is now a permanent political mubana abantu ba bulijjo ye bo bamulaba kubanga okola ekitaliiwo ane baga nti enaali mukyagiremu teboogera ku UPC nti UPC ine ekitebe yafuga emyaka emeka DPA ine ekitebe beni kyamulema omawe yakizimbi akimukoledde ki no but it helps him kyongedde omunyweza kati alina ekitebe alina empya 5-8 alina kubanga alina kati buli omwamu manyi nti mufuzi mulungi alina grip ku bantu be alina abantu be bagenda naye problemu ye nti abantu bano ye yabamanyiza ati be bamuleetera ye yabazimbanga bamuhoozi nti bo buli kimu bakyegulira waliwo nnaku lumu ekintu ekyo DP yasubwako sente lwabutaba na toilet DP yasubwa sente lwabutaba na toilet omuzungu yajja ng'avudde Germany aleetedde DP sente nga bali wano ku State House Lubiri we yali abawadde kati batuuka awo ku State House omuzungu najja anywa soda waawa olubuto ne lumuluma n'ababuuza toilet ziriwo nga weeziri ne bakuloosinga ewaki wano ku radio one basanga nazo ziggaliwo omuzungu yapama mu mpale ne sente yagenda nazo the importance of an office ne bafika sente lwabutaba na toilet bati bakirowoozangako the inside out the Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu naye bw'onfuula nnyo emotional nkulabamu bw'omanyi ojo ogenda obagambe omusajja oyo is a very bitter naye is a very bitter man
mumujoze you are very nange sibamanyi nno munna waliwo omuntu akujoga nakuyitirirako sibamanyi for you must make money for your children when mine stamping nti nze olina okudda mu kyalo ng'embwa ate kankubula embwa kiri bwe kiti abasajja abo tebasoma psychology arrogance yokka teri muntu atasobola kwogera na muntu no naye ejjoogo lye bayina tebawangulwangako thats their mistake abaana abo obujozi bwabwe tebawangulwangako we are go gators bajja batta musajja ajja kwesiba bomu ayingire kabineti bemujoga abo nemaniyamu napeeno nemuniyamu nemukota nemuniyamu Museveni ayina baminisita abali bitter. Museveni yasinza abantu mu gavumenti abali bitter. When do you know they are bitterness? How? Sogera nabo ne bategera nti abasajja sente babayita abasajja sente bazizze ne bazitwala buli gwe basiba mu kkomera sente si abazitutte yatunda bibye kunyala bintu bibinye ajoga tategeera but you can talk to somebody if they had come politely saagala bintu ebyo naye kankubuuze sibyaga naye kankubuuze ekisembayo what do you want those people to do? To abandon me, to leave me alone, to do my things, not to pursue me. Who told you that they are pursuing you? She must go to his village because we want to do our business. I've grabbed his man to use it for my own purpose. Oh, man, it was him from Mutima. The news reduced when it was Balagan. Ntinja could they waffling and deep popper. Gassendes and goes what we can took and go knock up one. Do you know or even power or raise? Political power is like a soccer pass. It can be intercepted. No, never come to talk, got them over about the hunter is now the hunted. I hope you are aware that NM is becoming very popular with the parish development money. About what you sent the parish development money, PDM. NM is becoming very popular in the villages now because people have got any money. Popularity of our. Is it sentimental popularity? Is it sentimental? Is it fickle? Or genuine? Kuchi. Abaganda bakugamba nti akasoko omumiro. Are you going to sustain them? Have you created a base, a sustainable base for these people? Because once we give people money in the money economy. Zebalya. We parish money was sent them. 1 million. Kuchi buli muntu. Buli muntu. Kakati 1 million zisuubula ki? 1 million. Asuubula ebibizi, agula ente, agula embuzi. The only thing nti bazirya. Nga bakimanyi nti Museveni agenda bakwa. Agenda babanja after 2 years. Kuki ayina amakomera genkana ki? Ajabasa. Kuki? Kireza bagenda zisasula. Yosebi ekyagisolo ogimanyi. Bonna bagamba. Abeena alasi abali ulondi tetugenda zisasula. Kandi Museveni put everybody in prison. But it helps him. Nti gwe million togitegeera. Naye asuubula wala jinga yagifunye. Aleeta ebidomera bimeka. Ndikati era bebaliko bebafuna. Kakati ate ab'amatooke tebalina ki ab'emmere tebako. You must identify ti omuntu ayinza okufuna emiliyoni n'agitulayizinga bulungi olupale. Omulala n'afuna obukadde 10 ne bumuyitako nga talina kyakoze ekyo. Kyafunye. Gwogamba ti ffe abamaze emyaka 10 nga tuli under suffocation twalina ssente mmeka. Ng'oli ali determined to destroy you. Amaliridde okwonoona buli kintu kyo kyonna. What I don't believe that you entered the state house a rich man. You were poor man. You were vendor of newspapers. Saafu nayo kantuna kamu. Nti twaboze ennaku 4 ne babagamba ssente nti ebbiri zibeera za munyonyi. You have never worked in that system. Naye wayingirayo ng'olina ki? This is the problem. You were a newspaper vendor. I want to tell you. Wagenda mu state house wali tolina taxi. Waliwo akamala otunda amawulire. Mwana wange muwanga. Amawulire nagamala mangu nnyo.
amawulire gatonda wafunanga emitwalo 6 ku CBS salary ne Nambooze nga mukolere ate no nafunanga mmeka zoogere 6 n'atandusomeza ntandiko nali njogera kuobuzaavinga sisitemu yaabwe obujozi bwe buva ne bwe bukoma era muwooza akyewalire ddala kubanga nze kyemmanyi famire ya Kaguta si yabajozi eyamusi Kaguta baganda ba Museveni tebaki abaleeta obujozi gyogereko nange baganda bebambi bali humble they are humble people abaleeta obujozi mu gavumenti okunya ku bantu bamanyiddwa they are humble people surely era tebampaako buzibu bali muno gati omwana wa Museveni tenya ku bantu kyekitwesibya ku mukoozi abanya ku bantu abanya abajja n'omuze gw'okunya ku bantu bamanyiddwa abatava ku muntu tabwangulwankako ekitalo nnyo naye nze singa nkugenda gye nkugendera tekola baze emyaka 10 ogenda yevuddeyo ki lwaki teira kivaayo mugambi sibikola 10 years tosula muntu ddala oyogera suula omusajja eddala tumaye nti waliwo wajja okutuuka nze nkubulibwa nti sijja kukkiriza kugenda mu kabuli yange nga ndi mwavu nti zeekaka ng'ekibuga kiki ng'ekibuga kyetawuniye nabuloke kabuli kintu kyonna nabuloke omanyiza ekibaluma nkimanyi baagala nnyo to access recordings embayinako. By the way, recordings ekyalina mugalu, why don't you give them away? This is Inside Out.